Kadama TV Kadama yali ayagala okubeera nga yeeyongera okubeera nga akola mu Oman naye embeera engeri gy'erimu yasazeewo okubeera nga alekerawo okubeera nga akola. Ekizibu ekiriwo babbosi be bamugamba nti tewali nnyonyi yonna ekkirizibwa kuva Oman kugenda Uganda. Ayagala kwebuuza ku bakadaama banne kituufu oba si kituufu, ennyonyi zikyabuuka okuva Oman ne zigenda e Uganda oba tewakyali nnyonyi eva Oman kugenda Uganda. Simanyi waliwo abali Oman nga nabo bali kumpi kuddayo Uganda oba bookingidde tiketi, kyagala okubeera ng'amanya kuba ababbosi be bamugamba tasobola kubeera nga ava Oman n'agenda e Uganda, so yeeyongera okubeera nga akola. Nsaba kunnyambako engeri mwe gye muwuliriza ebyeno. Nze ndi eno mu Oman naye nkomawo wiiki ejja. Naye mu kukomawo bakama bange baali tebaagala nkomewo, naye ng'amazima gali nti nali njagala kwongeramu. Ekituufu kiri nti ndi mulwadde. Ndi mulwadde okuva omwezi oguwedde, ndowooza mu 2 awo. Sirina maanyi. Twakolanga tukola nnyo, wali wano omwana eyafa nga tukola nnyo nga obimanyi ebya wano. Nesalera kakati tuli mu kisiibo siwummulanga mugamba nti luno olunaku sirukoze. Wabula obadde nga modde n'obeera mu buliri ne bakuyitayo okufa ofufi n'ojja ng'ogalangatana. Ne bakuleekaanira okufa ofufi n'ojja ng'ogalangatana. Naye omukazi yaŋŋambye mbu teri nnyonyi zitambula. Kale ate leero we mbuuziza omusajja ngambye mbu ssente nnyingi. Mbu tiketi ya ssente nnyingi bagiseera. Kale sibitegeera mukulu Kadaama, njagala mukulu Kadaama TV, njagala kunnyinnyonnyolamuko ntegeere. Amazima gali nti mbadde mayinda kuddayo wiiki ejja nzire ewaka nfune twitimeenti. Naye ate kati bali mu kuŋŋamba wano mbuki mbu simanyi ate simanyi mbu ate omusajja ngamba tiketi bagiseera ya ssente nnyingi. Omukazi ali mu kunnimba mbu teriiyo nnyonyi zikola ki zitambula. Naye nga waliwo gwe mbuuzizza aŋŋambye naye amalako wiiki ejja, ndowooza bo bannange oba babe balina ku ssente bamubuukingidde ennyonyi abaana bali mu kutambula. Kati sibitegeera. Mukulu Kadaama TV nsaba kumbuulizako ku baana. Bwe beriyo eno mu Oman ngeri atambula. Nkooye mukulu Kadaama, nkooye. Omubiri gwonna gunnuma, ebinywa binnuma, mu lubuto munnuma. Nasaba omukazi ono ne mugamba nkwateeko obusente bwe nnina naye akwate ssente z'alina tugule tiketi ne weeba yakakadde kamu kitundu. Nzire Uganda nzijjanjabibwe. Bw'olwo nali mbuzaayo wiikisi 3. N'aŋŋamba guma obuzaayo wiikisi 3 ogende. Kati ate essaawa zino mmazeeko kuba mmalako wiiki ejja. Mmazeeko ate ali mu kuŋŋamba mbu simanyi nnyonyi bagiseera kati ngeri gyawuza mbu simanyi kunfunira nnyonyi nga 25. Sibitegeera. Omukazi ono nze kye ndiko kye bakyabala. Omusaala agufunamu 24 mu 25. Kati ndowooza kuba yagamba bamuteerayo ssente nga 21. Ndowooza lwayagala akole ki? Ambuukingire ennyonyi ng'afunye ssente. Tebaagala kujja ku ssente zaabwe zibeera ku akawunti. Sibitegeera. Nange nkooye naye omuntu akooye ate omubeeza wano wiikisi endala 2 okola. Ennyumba yennene ngikooye.